Bulungi alaba Spark TV nyongera okwaniriza n'okubuuzaako olunaku lukutambulidde lutya program nongamya ekoze kya okuva wali we twatandikidde nga tuli mu nnyimba ezikuzaamu amaanyi n'essuubi nti bisoboka waliwo oluyimba lw'owulira n'owulira nga mu butuufu omwoyo asse nga wagenda beerawo enkyukakyuka yadde embeera ekyakutte naye n'obeera n'essuubi n'ogamba nti olunaku lumu ng'oluyimba olwo we lwogedde nange lulukya lumu nga nnina obujulizi nga nze atuddeawo kunongamya nga nze ajulira mwasuze mutya nyongera okubaaniriza nzikiriza ate munnegatteko tubeere nga twaniriza omwami ono pasita muyimbi kabeeyanjulire tukwaniriza nnyo ku program nongamya. Amiina nange nsanyusa okubeerako wano nsanyusa okubeerako ku mpewo z'eggwanga amanya bampita Musumba Donzabu nga nkulembera obuweereza babuyita life sector ndi muyimbi ndi musajja mufumbo ate ndi muweereza wa Mukama. Amiina. Erinnya linyo Donzabu lijja litya? Wa manifestinga n'ogamba nti lumu ngenda beerako Doni. Erinnya Donzabu nasooka na zaabu nga Doni sinalifuna. Zaabu nga livaawa bwe ndokoka nenfuna okubikulirwa nti nze ensonga lwaki Yesu ajja ku nsi. Ate Yesu ye Katonda yennyini. Yesu yayambala ennyama, ye Katonda yayambala ennyama n'ajja ng'omuntu affe ku lw'okuba ayagala nze mbeere bulungi. Ne ngamba bwe mmaze ensonga eyaleeta Yesu ku nsi ndi kyabugagga kya Katonda. So zaabu weriva. Kati bwe ntandika okukuba endongo waliwo omukyala muyimbi nga ye bamuyita Zabuli. N'angamba nno mubeera ku leediyo okwo nga tebabaawula. Nga bagamba zaabu abambala omukyala. Amanya tebagaawula nga kati gwe ngeri gyeri nti gwe mupya asembyeyo okujja. Tuyambeko twawule. Kumbe era nina ekyawandiikibwa nti agenda kukola binene n'okusinga nze bye nasaba oba bye nasuubira. Kati ate kuva buto nalootanga okuba omusajja omugagga. Nga kati ate baba agenda kukola n'okusinga obugagga bw'endowooza. Kanyongereko akaddoni. Ne tujja ne Donzabu. Wembuuza nti amanya ga matuufu gwe ani? Amanya gange kati ne gali matuufu naye. Donzabu matuufu waliwo gali ge batuyitanga mu kyalo. Abazadde bange ge bampa. Amanya nze Mbabazi Ronald. Amiina. Obulambo bwali butya nga tonnaba kulokoka kuba ogambe nti bw'olokoka n'oweetuuma erinnya lya Zaabu. Obulamu bwo bwali butya nga tonnaba kusembeza Yesu kubeera mulokozi we? Bannange obulamu bwange yali nsasaga yennyini. Kyensinga okujjukira nga sinalokoka era ekintu ekyansumbuwa ennyo nga mmaze n'okulokoka gwali mwenge. Nali mutamiivu. Mpulira. Nali mukubi wa bbaala nga Kampala no sirina bbaala gye simanyi. Ng'omanyi obulamu bw'ekivubuka otandise okukola ofunyemu akasente tolina mwana opangisa kazigoko buli kimu ggwe kaneeyazike ku bigambo bya Colifix gwe byonna mu byonna gwe taata gwe maama gwe mwana so nga kabalansi konna okamalira ku bbaala. So nambeera nnyo omutamiivu Katonda ansaasira ndowooza enjaga gye nawona naye nayo enjaga ndowooza nagiwona n'akuba omutwe gwange nali sigwekakasa bulungi kuba be nabeerangamu bonna nga tewali kikuba kye batakozesa. Kati nga nze alina osigalako nga ndi sobba nga ntamidde mwenge. So obulamu bwe obutegeera nga alina ali sobba yoyo yekka atamidde na mwenge gwokka kubanga naye sikozesa biri ebirala. So bwe nalokoka ndowooza kyekintu ekyansumbuwa ennyo era ekyatwala ebbanga nga kigenda kinvaamu mpola. Waawe wennyini we mbadde ngenda okubuuliza nti tulina abavubuka essaawa zino abalokoka nga ggwe bw'ogambye abadde mu bulamu bw'ekivubuka amanyi okunywamu abamu oluusi bagenda ku extent enywa enjaga. Essaawa zino alokose naye ekintu kiri yandyagadde okubeera ng'akivaako ate abantu abamu baba bakunnyonnyola akugamba nti guveeko ng'alinga agamba ekintu ekyo kyangu nnyo nti okeera bukezi ku makya nga bw'olokoka n'ogamba nakyo kankite. Kati gwe okola otya okulaba nti bw'olokoka ate n'omwenge ogujja mu bulamu? Okusookera ddala ndowooza si kituufu kuteeka omuntu kale bw'alokoka aba afunye obutuukirivu bwa Kristo naye okukyusibwa kitwala obudde. Naddala okusinziira omuntu oyo abadde addicted kyenkana ki ku ekyo ky'omugamba aveeko okitegeera. Kubanga nze nzijukira bwe nnyingira ekkanisa
Ekkanisa saagiyingira mbu bambulidde enjiri nzize kulokoka. Nakeera ku makya ne nfuna ekirooto ky'okubeera omuyimbi. Ne wabawandiiramu n'aŋŋamba abayimbi abalungi bonna bava mu kyaki. Michael Jackson, Juliana Kanyomozi, Irene Namubiru, bonna bava mu kyaki. Ne mmanya kyaki ewa platform okuza ekirabo ky'omuntu eky'endongo. Kwe kunoonyayo kyaki awo okumpi. Mmanyi kyanoonya ne nsanga mukwano gwange nga maze nayingira kyaki, tulina gurupu yaffe y'abayimbi, jangu obeere nga gwakuba rap mu gurupu. Ne ngamba okay, ate mbadde noonya kyaki. Nga nyingira kyaki. Yali awo Mengo bagiyitanga Farim. Nga nyingira kyaki. Kati ngendo tuuka mu kyaki. Nga waliyo kyali gwe twasomanga naye kimeranga muyayi. Kimeranga muyayi nga tukuze naye ku kyalo naye nga muyayi alimba. Ne ngamba kitegeeza buli mubazi ali wano. Kimera bw'aba ali mu kyaki muno. Siva wano. Kuba tasobola banga yalokoka alina kaabala. Ngendo laba ate musumba abavubuka. Ne nfuna katebe. Nga njoyininga kyaki. Nina kange kembala. Kimera nga njatuza naye nga njatula bya kimera. Kimera yanjatuza. Nga njatula nga ntandika beera mu kyaki. Mu mutwe gwange ninamu ekigamba nti kasita mastering okuyimba nga mpitamu. Ekitegeera. Ate kyaki yoterwawo kasire kulabamu ekitone ng'ofunayo kayimba ng'olinnya kituuti. Nga tukuba ndongo tubeera omwo tuwandiika obuyimba bwaffe. Musumba atandika okundagulako. Gwe oli musajja w'amaanyi ndaba oliko amagenda. Ngamba bana abasumba abafere kati anoonya bwankwatira wano mbeere mu buweereza nga nkola ki. Nga muyamba. Okay, kale ndi w'amaanyi nange muli nkimanyi. Naye nga nze mmanyi amaanyi gange siva ku mulamu ekindeese mu kyaki kuyimba kugenda nkola endongo yange. Nange nga mbeerawo. Kati imagine omuntu nga nze ali mu kyaki saawa eyo ng'ongamba kati ate va ku mwenge. Obwongo bwange n'ebyeggulu tebubiriiko n'ebyekigambo tebubiriiko. Olina ekikuleese. Omusumba baabulira ndi ku ssimu yange. Oluusi nga mpitamu, oluusi nga nsumagira. Kati bw'otandika okunteekako amaanyi mbu kyuka oba olimba. Era okutandika kwange okuva ku bintu ebyo kyantwalira obudde. Nze mu bigambo byange ngamba Mukama yankwata idol. Nali nzize mubala kumbe nayambala. Kubanga mpola out of the blue kyaki yatandika okunnyumira. Emikwano gya kyaki ne ginfuukira family eyaddala. Nga bwe nfuna ekizibu kati ate be babeerawo. Nga bali be nakubanga nabe ebbaala. Kati tebakyabeerawo nnyo mu kifaananyi. So ngendo laba bano be bammanyi ne bitandika okunnyumira ne ntandika okuba nga neereeta nga sirina kyenzize kubala, sirina gwe nkwanawo. Ontegeera. Kati obwongo butandika okudda ku kigambo bulijjo kye bawulira. Ntandika okuwuliriza ng'omusumba abuulira. Process eyo lwe ntandika osala nga naye kati bwe mba ngenda ku kituuti kansooke ensabeko. Imagine mbadde mu kyaki ng'omwaka. Ekituuti nkirinnya bulinnya. Oluusi nva na mu bbaala, oluusi gye nasuze. Ontegeera. Kakati ntandise okubaamu akagamba bwe naaba ngenda ku kituuti enkya leero sijja genda mu bbaala. Sijja kunywa. Nsabeko. Okitegeera. Mpola bwe ntyo. Bigenda bitandika okunnyumira. Kigenda kitandika okundya with time. Paka olunaku lwatuuka ne nga okay, kati ngenda mu kusiiba. Bwe mba nsobola owummuza emmere nsobola owummuza omwenge. Wiiki neggwako nga sigunywedde. Nendola sifa. Of course ne wayitawo emyezi n'oddayo buli lwofuna ekizibu oddayo ku muzeego gwe wali omanyidde ogukuyambako okuyita mu stress. Mpola bwento process obwongo ne bugenda nga buyildinga bwento bwe nva ku mwenge. Kati omuntu wajja n'agamba omuntu ova ku njaga omanye ebbanga lyaginyweredde. Omanye ekigimunywesa. Kuba ffe ekyatunywesanga omwenge nga ly'essanyu lye tumanyi. Osibye oyiriba ku street tofunye yadde ekikumi okwebuzaabuza okujja mu stress eyo. Oba olina kukubwa kuvaako. Ontegeera. So ndowooza omuntu ali mu kyaki ng'alina omuze gwa strugglinga naye nagwo gwe yatereera edda muyambeko. Muwanirire. Musabire. Tomujajinga kuba ogenda mujajinga nina abantu be twalokoka nabo.
olw'okuba waliwo ba assistant Jesus mu church ne babasaliramu omusango abaatereera edda ne bamusaliramu ne batwogerera nnyo bo ne baddayo kati oba ofunyemu ki ng'omukkiriza abadde yandikyuse agudde singa nange naddayo singa leero siri musumba okitegeera so ndowooza kwetaga ku muntu oyo mukwata bulungi muyambako mu lugendo ate bw'omanya nti alina omuze si kumulabisa kubanga ate n'abateredde balina emize just ogugwo guba tegulabika kati gwosalira ono alabika so ndowooza kukwata muntu mpola mpola na budde kubanga nze nava mu makanga bagezako tukuza obulungi bwewunya gye nayigira omwenge naye nga nguyiga nti gye nasomeranga essomero lyaffe nga lirinaanye kiyaayi abaana be babbi be bakozesa okugenda okumenya amayumba okuyita mu madinisa okugwa mu gundi mu mayumba nga gy'emikwano gye nsoma nagyo ndaba be baakabi nange nenjiga bye bakola kati ng'emisana naawe okolako ku mirimu egyo egy'okumenya ennyumba emisana ovudde waka ne uniform ogenda ku ssomero n'ogisa mu nsawo mu kkubo n'ogenda mu kibanda kya firimu gy'obasanga ne mugenda mu by'okubba oba ojjukira edda abayaaya abaatumanga obwana ne bujja buyiikirize bukakusanga otambula ne kakuyiikiriza bw'okasindika eri ne bagala lwaki okubba wakaani kumbe bazze kubba kati fe abaali obwana obwo naye nga nva mu maka agategeerekeka wabula mu lugendo awo olw'okuba gye emikwano gye nafuna ne ntandika ebintu ebyo gye njigira omwenge ontegeera kati nkuze manyi omwenge nga newaka tebamanyi nti manyi omwenge bwe nzija mu kyaki gwolooza kugenda kunvaamu jasiti bwe gutyo okitegeera nkuze manyi owakabi yagunywa oŋŋamba otya mbu kakati walokose jjo guveeko olunaku olwaleero tulina omwami Don Zabu ng'atunyumiza engeri gy'alokokamu kyamutwalira omwaka mulamba so oyinza okubeera naawe oli eyo oli mukkiriza waakalokoka naye olina embeera gy'ostruglinga nayo oba olina omuze ogukyalemeddewo kyetaaga kisa kya Katonda okubeera ekintu ekyo nga kivaawo kiyinza obutaviira waawo naawo nga waakalokoka mu wiiki weewaawo waliwo abayingira nga bukyali Katonda n'abayamba ne kibavaamu naye ne wekitwala akadde kasita okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo n'ogenda ng'oyiga mpolampola kijja kuvaawo ekisa kya Katonda n'abakulembeze b'amakanisa waliwo omwami Don Zabu kyayogedde nti abamu ku mmwe mulinga ba assistant Jesus tulina n'abantu be tutambula nabo mu environment nga beebo mu kifo kye yandisembezza emyoyo egyo ne girokoka ne gitegeera ate n'agipushingawe kubanga abajaajinga abamutuukirivu nnyo n'akuwuliriza nti ate gwe Katonda yakukyawa nnyo nerabira nti Katonda yakyawa kibi teyakyawa gwe mukozi wa kibi mujje nga we mukola ki nga we muli mukama n'abaza mpola mpola kale Don Zabu nsaba tuyingire mu bujirizi baffe bonako olwaleero nze nno gwe muli naye nagane ndi musumba ndi taata ndi muyimbi wa gospel naye sajja mu kyaki nga muyimbi wa gospel negamye nali nina byembala naye okujja mu kyaki ebiseera bye nali nkolera mu oba manyi akatale ke bayitanga backyard ennaku zino baazimbawo ham baazimbawo mall akatale ako ke baayokyanga ennyo nze mwe nali nkolera kubanga olwava ku ssomero nenyingira akatale nga ngezaako okusoma nga bwe neeweerera naye mu process y'okukola awo emirimu gyatuuka ne gitabuka akakapito oba olina katono akatale bakookyezza obadde wakawezawezaawo ku maanyi obumaali bonna ne babookya nzijukira naye ndooza nakamala omwaka mulamba mu katale nsonza obusente bwange njagala tandika salandibota nenjigula ngisibidde kadaala kuba sayina za stowa akadaala gimanye gye midaala ngisibidde okwo kiro saa mwenda ne bankubira nti akatale kakutta omuliro nga wakagula endibootayo kuliko ne looni kuba mmanyi nawezaawo ssente nga 3/4 neneewolayo nengattako nengisubula enkeera kusala maali nve nange mu kusubula kamukamu akatale ne kajja embeera eyo yankuba nnyo nentandika okutembeeya njukira ndi ku university
netaga sente osasula rent, netaga okusoma. Otula ku mudaala olinawo obugoye tebuwera. Omuntu ajja akola mu bukozi bw'ati. Ndaga temuli kyenno azikebedde zonna ziwedde olinawo essaati 10. Nenga omanyi wano ino bala ekiddako. Kati nga nkwata engoye zange nteeka ku mukono, ezimu nga nteeka mu kasawo nga nnumba ku street. Nkusanga ng'oli smart kati nga ggwe afaanana obulungi nga manyinamu muno ku bumaali nkulageko. Nzija akasawo nga nteekawo buno obuli ku mukono bata obutegedde nga nkulagako. Bw'osiima ng'ompa kasente. Nenkikolera nno ddala. Nebisooka nabyo nga tebikola. Mbandi awo nga balanga emirimu. Oba osimira bakampani ezo zikyaliyo. Abalanga emirimu ogenda beera marketeer. Gye biri bikyaliko. Jangu ng'oyambadde suuti n'ettaayi. Nze ate akola mu katale nga nfuna ettaayi. Nga nfuna essuuti. Nga nnumba. Nga bankwasa ensawo. Tugenda tukusasula kusinziira ku by'otunze. Ngamba mbadde nziruka butembeeyi tebukola. Ate mundese mu butembeeyi obuliko olwo nga bakuwa kutunda biki? Bampa butaala, bwali butaala buno bwa sola. Kati nga katalo baka gumu 2. Naye olina ofubola nti okatunda gumu kitundu. Osobola okufunako 3. Ekyo tekyandibadde kizibu kuba ne mu katale kye twali tukola. Naye ng'abantu tebagula butaala bwa sola. Bannange, jjukira ndi ku university. Ndi ku MUBS. Kati nenoonya ekifo. Nga mmanyi tekirinaanye university. Era nalinyawo emmotoka ne ngenda Entebbe. Oba nze yagenda mu kifo ekitali kituufu. Kuba natambula olunaku lulamba. Nga sifunye yadda ngamba. Yaddala muza. Omanyi wanagamba akatala ka gumu 2. Kankuwe 3. Saamufuna. Nkooye. Sente zinabadde nazo zonna nazirinyeemu nga nzija. Nga nina okutambula okudda e Kampala. Nenenya taxi. Nabagambira mu kkubo nti wabula. Nina nusu 5. Nensaasira ontuuseeko wontuusizza wolaba we bikoma. Kuba saagala tuveemu onkwata amataayi ebintu by'abandi ebitwale. Mami omusajja nansaasira naleeta paka ku paaka enkadde awo. Nenkwata ebintu nenzirayo ku ofiisi y'abasajja. Ebintu nabiteekawo saayogera kigambo kyonna. Nentambula paka Lusaze gye nali mbeera. Nenga bamanyi kanzireyo mu kutembeeya engoye ati sikiyo avangayo ng'ofunyeeyo 3. Nenzirayo mu ngoye zange nentembeeya mpola mpola. Munaye Mukama ono ow'ekisa. Jennifer Musisi we yagira waliwo obutale bwe yateeka ku Lumu Street awo w'ekkubo. Natugamba Sunday ekifo kya bwereere gwe jangu okwata ekifo akatale kabeerawo buli Sunday. Nze omu ku baasookawo. Nzikira nafuna waliwo edda yalinga Barclays Bank simanyi oba ekyaliwo. Nze ne nfuna mu maaso ga Barclays. Sunday nga nkeera ku church. Nenzija after church Sunday morning service ey'oluzungu. Nga nono gye mbeeramu naye nga n'oluzungu sirutegeera nnyo. Naye kuba njagala okusabako n'enjiribe. Nalina buto bwange nga nze nkeera ku church ne bujja ne buyiwawo emmaali nenzija ne tuyimba 3. Ebyo bye nayimba mu luyimba lwa Sirika. Sunday neyitako olwo nyongeddeko ku biyingiza ssente. Mu weekdays oba mu kutembeeya ku Sunday obeera waawo ku katale k'oku kkubo. Nenziramu nenfuna akadaala. Nenziramu butozimba obulamu. Mukama nansaasira. Emmaali negenda ng'ewera. Nenfuna akadaala ak'okubiri. Mukama nayongera okunsaasira. Nentandika okusalayo akaliwota kamu. Mpola jjukira olwo neewerera bwe nsoma. Olunaku lumu ng'embeera eringa eteredde. Embeera etereddemu n'ekkosi yange ngimaliriza. Ngaali omusajja twasabanga naye nga ngamba nina ekintu kye nayingiramu. Naye mbadde saaga kigamba nga nkyakigezesa ndaba bakikola. Yali asuubula China. Kati ng'ebirooto byange byonna kusuubula China. Era nga nkuba haso mu DT eyo ngenda ewa. China. Otandika osuubulire. Kati omukyaki ndabako asuubula China ngamba kisoboka. Nga ngamba nina ebintu binayingiramu naye we binaakola obulungi nga mbikuyingiza mpa mu weeks nga 2. Ate zirwawo
nga zituuka nga nyingiza bintu babiyitanga telex free busimanyi oteekayo ssente buli wiiki ofuna kutambuza bulango ku internet nga amaze nfunyemu ssente nayongera nafuna edduuka eryokubiri naguze motoka endala naguze ettaka awo Emmengo ng'akulagira byali bituufu byali bikyamu simanyi paka leero simanyi oba byali bituufu naye kye nali mmanyi omusajja oli yali anjagala nnyo nga ndowooza tasobola kuntomeza naŋŋamba funa ssente oba ozeewola wa oba ozijja mu bizinensi leeta ssente nga neewola amabanja awo obumwali bwange bwonna mbutunze bwe mbadde nabo byonna byonna ne mbikuŋŋaanya ne mpeza miliyoni 4 kuliko ne looni ya miliyoni kitegeeza nalina ezange emyaka egyo gye nkubye yaso nga nsobola kuweza miliyoni 2 nga tuteeka mu bintu ssente oba nze yali ow'ekisiraani mu nnaku 2 ne biggalawo nga yaŋŋamba ekyasinga okuŋŋumya nti gwe teekamu nze nkwagaliza teekamu we bakubba nze nja kusasula kati nenayo miliyoni 4 omuntu agenda ekyayina ezo nazo we batugamba nti biggaddewo naye nga tulina endagaano yaffe baŋŋamba ebakola ki bwe babiggalawo gwagenda onsasula nga nzija nagenda omutuukako ku dduuka nga mukambwe nga ŋŋamba banzibye miliyoni 8 ne mbalamu manje 4 ku musajja bamubye 8 banzibye miliyoni 8 ne banka emmanja n'emmotoka bagitwala n'ettaka ly'Emmengo nali sinnalimalayo natula butuzi katebe nembeera awo ne ziwera ssaawa nga 9 ne nnoonya amaanyi agatambula okudda ewange naye katanfe kuba nagula omugaati gwange nenyingira akazigo kange nenkabeeramu wiiki nga sifuluma nga buli ankubira essimu sikwata nga simanyi wakutandikira jjukira omudaala nagukazizza sikyalinako yadde akasaati bamanja okubonabona kwange okutuufu nali ndowooza nabonaabona edda naye okwo kwe kwali okubonaabona kwatandikira awo eri sizoni eyo nabeera mu nnyumba okumala emyezi 6 nentuuka nengenda wa landlord nemugamba manyi kankulekera ebintu bino nzire ewaffe nga mwana wange nga wali osasula bulungi ki ekyakutuukako nga sagala kwogera nti banziba kuba nali neefuula mugezi nemugamba ninamu obuzibuzibu naye nja kusasula ebintu bisigaze ekole ki bwe ndireeta ssente obinzirize nambuza kati oddawa nti wa mukadde nangaba nedda sigala ng'oyiriba ojja kusasula mpola mpola omwaka gwagwali nga simuwadde yadde omutwalo nga ssente ziguze era maama kimera mukama akuwa omukisa omwaka ne gugwa wali paka ekyatuuka nangaba manyi kati kigaanye naye n'ebintu byogenda nabyo nenfunayo omukwano gwange ate naye muyimbi wa gospel gwe nabiteresa nensooka nembeerako ewaka katono wiiki ng'emu nendaba nga sikyajaayo nengenda nentandika obeera naye naye ebbanga eryo lyonna bagamba ekuba omunaku tekya simanyi kituukawo ku ssente naye natuuka ekiseera nga n'ez'okulya zibula naye nga njiriba naye eryogamba omwana si mukozi kati awo obulokole bwe bujjira mu kubonaabona ennyo okwo nenga naye abayimbi bafuna ssente ebiseera bye waliwo omuyaya yali oba mungi mandaba munkyalinga ayogera obwogezi n'afuna ssente andi kino nange nkisobola ng'olaba alinga atayimba ayogera naye n'afuna eneyo linnya temujja giteekamu naye nendaba omuyaya ono ng'ayogera bwogezi naye ekyo nange nkisobola kwe kutandika okufuna ebirowoozo by'okuyimba n'ekyaki wejja bwetyo nenyingira mu kyaki kati okubonaabona kwange nkugattako okubaza nenyingira kyaki kati ate laba nandibadde ng'afuna essuubi mu kyaki naye ate enjiri gye natuukako gye nasangawo mu kyaki gye nalokokeramu ng'egamba bw'olokoka mukama agaggawaza waliwo ekyandika omusumba kyabu yange nnyo kyenzijukira tyana Isirayiri baatuuke oba ku nnyanja emyufu naga muyimirire nja balwanira
kati ebyo babigamba omuntu akubye haso nga tereeta bibala ng'olaba tebikwatagana gamba waliyo kasitandoko sensobola oyimirira mukama n'akola ki n'akulwanira kati ne kamoraala akakola ne kafa obudde kati nga mumala ku kyaki kati luli eyali ebadde enkuba naye nga nkola kati neegasseeko omwoyo omungi ogutagatta n'okukola sikyakola ekyanyamba akadala nali nakagula naye nga akadala tekabeerako mali kuba sibeerawo kati nga mama nga mbuuza naye ggwe buli lwenzipitako mu katale sikusangayo simwene wayononekanga bano abalokole nga mbeerayo naye just ndowooza timing yo teba nnungi kati nga buli omu amugamba omukulu oyo buli otujjayo tabeerayo banange obwavu bwannumira mu bulokole nga nzijudde mwoyo kuba nali nswaba nnyo naye nga sikyakola kubanga mutemmanyi mukama akola ki agenda kikolako era obwo obuzibu bw'abantu abasinga mu kkanisa eyo gye bali bakyaliyo abeera mu kkanisa tagenze kukola tagenze kugezaako kintu kyonna n'asigala awo olaba nti osobola okuba nga okola nga tofuna naye ng'ofunayo ezisobola okuwa ekyokulya newe kiba si kyewandyagadde naye ate ekyo kiba kituukawo nga bakugamba n'okugamba nti oyo man of God mulokole naye ng'obulwa n'ekyokulya kitegeeza wava ku levo ebuulira enjiri kati Yesu oswaza muswazi kati nga yerevo gyendiko kinnuma nnyo leero nti wentunula emabega nalowooza obwavu obwannumiranga Yesu kumbe bwannumanga lwa busiru kubanga obwavu bwannuma ne mukwano gwange n'atuuka n'ankyawa eyali ansuza kubanga yasasula renti oluusi n'emmere omutuulire naye tali bulungi kwate yali atandise okuyima muwemba tekunaleeta ssente bannange kati omanyi oba busobola obbalumamu embi naye ate wemba nze akusuza ng'oba obunyiiza nnyo ndowooza nga anoonya ngambira genda talabawo kuba onsuza ate n'ekyokulya ntunuulidde ggwe naye ng'ekisinga omunyiiza amanyi na business mind naye sikola mbeera ku kyaki so to cut the long story short simanyi mukama yansaasira atya nenziramu okubeera ku mulimu nenga omanyi kazireyo nkole nenziramu otuula kadaala kange kati nga tuzeeyo ku zero tugaa kati kuyiriba olwo miliyoni zebbiri ziri ezaali zikubanjibwa nga ebbanja likyaliwo ebbanga eryo lyonna ate ebbanja abasajja newola mu buno ab'obutabo abo bamanyi ababeera batambula mu kibuga batuuka ne bammanja ne banvaako ne batwala buli kye basobola okutwala naye nga tebamanyi nti omudaala si gwange kyenakola mu kaseera k'omudaala nalina mukwano gwange bamuyita Fred nemwega kati gwe beera ng'okolera ku gwange nze nga nkolera ku gugwe kati nga bamanyi omudaala gwa Fred kati nga nze akolera ku gugwe ate ogwe gwali muneneko okusinga gwange naye ng'ogwange guli located walungi so nga akolera wano nze nenkolera eri abamanja baatuuka ne bamanja ne banvaako nze nagamba ono tujja siba musibe naye nga ne gw'osiba omulaba talina wazirende b'omutima olwo ne wayiseewo bbanga ki emyaka nga 2 okudda mu katale nenziramu okuyiriba nenziramu mu butembeeyi bwange bwe mbeera ku katale njukira nsigadde ennyimba bwe nfunira breakthrough yange eya nnoyimba baluyita kyawedde dda lugenda lutatuyimbiremu oluyimba kitettama tumye enkoko olye Yesu mu lyato mwali endwadde sikya mba ku street awo kati ono nkubye haso mpezezaawo obusente njagala genda bweru olaba Uganda eganye nga nzikiriza nga naye kasita nfunyeewo zino nengenda mu kikampani awo kyali mu Nnyonyi awo ensasulayo sente nga kati bino n'ebifa ngenda bangambye otambula myezi 3 ndika ku street okwo nyimba engoye 3 ne giyitawo tuyingidde 6 embeera neddamu frustration netandika olinnya
Kugamba walinganga ava mu mbeera. Babangawo ekinzizaayo. Nekikujjako ssente nekikuzaayo mabega. Ekiseera kituse akatale kataataaganya ak'oku luguudo. Naye nga mulinamu essuubi ngenda bweru. Naye nga tebampita. Ne neewuuba ku z'ofiisi. Laba mala ofulumya oluyimba kyawedde dda. Bankubira essimu baŋŋamba visa zammwe zazze. Naye nga gwe gy'oluddewo ennyo gwasooka okugenda. Akayimba katandise okukwatayo. Nnengera ekitangaala. Ate bano baŋŋamba jangu. Kati problem gye nafuna nti oluyimba lutandise abantu batandise oddumanya naye sente tezinnajja. Oba otegeera. Okusalawo kwali kuzibu eri obulamu bwange. Nengenda wa musumba wange. Nannema ofuna ebiseera ebyo Pastor Bugembe yali busy. Ate nga mwetaaga mwangu. Kati waliwo assistant pastor, administrative pastor, Pastor Ben. Ngamba omanyi ndi mu mbeera bweti ne bweti nsaba kunnyambako olowooza nsalewo ki. Toba kye kirungi ky'omuntu okuba n'omusumba oba n'abasumba. Nansomera munanga mulado nzabu. Abantu badde batandise okwagala oliko favor. Oluyimba lusirwe lulungi ennyo oluli awo. Naye abantu bakwagala. Bw'ojja ku stage olaba nga abantu bakyamuka. Ate nga si gwe aluddewo ennyo. Oluusi n'ebyoyimba tetunnabitegeera bulungi naye otusanyusa. Kati nangamba ate Katonda aba akuwadde favor eyo bw'etyo. Sente zijja kujja. Ojja genda eri okomewo after 2 years nga ne kano wali otandise okufuna kakoze ki kaweddewo. Ngamba kale. Nenzirayo ewaka. Nika naye musummo nampa amagezi ya mugagga. Nze ndi wano n'ekyokulya kikyabula. Nandigeze n'enjiriba. Mama wange nangamba bangambye bakkubidde tokyakwata masimu. Kyokka bulijjo tulinda. Pressure ne yeeyongera. Nanga okay, ku Monday kangende nzijuze ebintu ebyo ngende nkole. Ku Sunday waliwo omukyala mugagga nnyo mu kibuga muno. Ngagga nno ddala. N'avuga Range Rover ye n'ajja ku church. N'andaba nangamba Mukama yangambye nzije gy'oli. Togenda bweru. Sigala wano alina kyagenda okukolera. Nga sinamugambako nti njagala genda bweru. Nanga naye yakintadde ku mutima gambe tofuluma eggwanga alina kyagenda okukolera. Nangamba kati ate mbadde noonya ddoboozi lya Mukama lizze. Naye bwe nadda eka nangamba omukyala ono avuga Range Rover. Naye nze embeera gye ndimu yeeraliikiriza. Ye okugenda okuba ekyo temuli makulu. Kunze kikyusa obulamu. Muganda wange kwali kuzibirira nnyo. Baddamu ne bankoya ne mbakwata ne mbanga sigenda kujja munzirize sente zange. Ebanga mata tukuddizaako half ne mamba it's okay. Ne banzirizaako half. Nanga kanjira nkozesa zino. Nenziza mu music. Kukola ka video yako kenakola kola oluyimba. Naye siwe bitandikiro kiwuka. Mpola. Ntandise ofuna zi bookings. Nga okay, nange mbamu nankubira nga adyangu ekimeye 15. Nga ndi w'amaanyi. Mukama natandika okugula enzigi. Nkoze kashoka nga akasooka bampadde ettaka. Amina. Nzijuza house. Ettaka lya bwerere. Bampa eka namba omukyala namuyita ku show yange. Nanga Mukama naguze eka 10. Nkwaddeko eka. Funa obudde ojja tu processing endagaano ekyapa kyo. Nenefunira ettaka awo. Naye nga nkoze emyaka gyonna n'ettaka awo mu lugendo nina akataka nalina afuna eyo mu estate. Nga nakawe bamanene ne bakatwala. Kati nfunye eryo ebibala by'okuweereza. From then. Amina. Up to today, Mukama nanyamba nenkola share yokubiri ne bampa emmotoka. Nigwe ebintu byonga bitambudde bulu. Kwegamba Mukama we yaggulawo oluggi. Yaleeterako emikisa. Mukama azankolera progressively. Progressively. Ndowooza waliwo Katonda watuuka nanga kankuweemu. Kati nno nga sinatuuka ku level gye ndoota
gye ndowooza nti kati eno esinga okuwesa Mukama ekitiibwa. Naye ne mu bino ebitini mulaba nga guddewo ne nfuna akaana kawala akalungi ne nkawasa ku shoko nnyini nakapropoozingira ne kakkiriza ne nkawasa leero nkalinamu omwana. Amina. Sho yennyini eyo lwe banjawula ne banjiwako amafuta okufuuka omusumba. Life sector gy'ensumba nembeera omusumba ajjudde ate etuma bwetumi wabula Katonda n'akozesa omuweereza we n'anjiwako amafuta. Kati ebyasigala lugero. Amina. Nzizamu balala maanyi. Era kyennyini kyokoze. Olunaku olwaleero mulungi ndaba tubadde n'omwami Don Zaabu era nga ye akunyumiza Katonda gy'amugye gy'amuteese ate era ng'akyamwongerayo. Bw'okola omulimu gwa Katonda, Katonda n'obwesigwa Katonda alina engeri naye gy'akutemera ekkubo kuba kati olaba ebintu bye twandiroose nti bwe nkola njagala nguleyo akataka. Bwe nkola njagala kale nange nguleyo kamotoka. Byonna Katonda n'abireeta nga tokoze nti oyiri byofunye ssente naye n'abisa muweereza. Bubaka ki obusembayo bw'olina eri omuntu oyo ateeseko program nonganya olunaku olwaleero abadde akulaba? Nkimanyi kino bakigambye nnyo togwa mu maanyi. N'okubanga ekintu bakyogedde nnyo tekitegeeza nti kikendeera amakulu. Olunaku Katonda atandika okukuviirayo akuviirayo ate ne yeeraga. Nina ekintu kye njagala ennyo mu bulamu nti Mukama yakeera ku makya n'agamba nze Katonda wa Ibrahimu, Isaac ne Jacob. Olunaku kusobola okukeera lumu Katonda ng'akozesa linnya lye okweraga ensi. Nga wano obadde okozesa lirye Mukama nsabayo kino nsabayo kino. Naye ne lukya lumu n'agamba nze Katonda wa Don Zaabu, nze Katonda wa Isaac, nze Katonda wa gundi. Olunaku olwo nga tonalulaba togwa mu maanyi kuba lujja. Katonda ajja kulabikira, Katonda ajja kusanyusa, ate akusiimula amaziga g'ebyayita gonna, akomyewo n'ebiro byonna by'olowooza nti wafiirwa. Amina. Nga tunaba kusiibula siyinza kuleka nga sigambye ompeeyo akapeera k'oluyimba olwo lw'owulira nti oluyimba luno buli lwe nduyimba mpulira ekyenjawulo mu nze olulwo. Ndeka bwe mba ndigidda sereka ne bujuliza obutambula sereka ndeka bwe mbanga mwebaza sereka sereka ddaga sereka. Nina akavasa kanyumira ennyo nti omanyi nze nali ku kkubo nga nnyimba ngoye satu kapito nga nina wa ssatu Mukama najja mu busatu kati ndi ku TV ya ggwanga. Blessings. Amen. Nawekyo tutambudde olunaku olwaleero nga tulina omusumba ate nga muyimbi omwami Don Zaabu. Omuvubuka ali etoggwamu maanyi nze ng'omu nzizeemu amaanyi nti ekiseera kyange kijja time yange ejja nange nnyinza okubawona nga Patricia okoze ebbanga lingi kwata ettaka ku bwerere.